Ye n'amugamba ebyo bya boogezi. Kati n'atuma mutabani wange ampite olunaku lumu. N'atuma mutabani we amuyite olunaku lumu yasanga mulwadde. Tukwaniriza ku mukutu gw'ensonga nga bwe twakugamba DNC Daily News Channel omukutu ogukutuusaako amawulire agabeera gy'otabadde wano mu ggwanga lyattu Uganda. Bino nno biri wano mu ggombolola y'e Kawempe mu kibuga Kampala ekikulemberwa omuloodi wa Kampala Elias Lukwago. Namukaade ali mu myaka egikuliridde eri myaka egituludde akaayanira ettaka na Ssentebe gwalumiriza okuba nti agenze maaso n'okuba ng'amubbako ettaka. Chairman n'amuyita n'amutumira omwana. Nasooka kuwulira abaana nga baŋŋamba chairman agamba wamuguze ettaka. Yasooka kuwulira abaana nga bagamba nti chairman agamba yamuguze ettaka. Era bwe twasisinkana ne mubuuza ssebo nze ettaka eryo nalikuguzaako. Kati we yasinkana omukyala omwakyalo ndo bwe yasinkana chairman n'amubuuza ti chairman ogamba nakuguza ettaka eryo nalikuguzaako. Ye n'amugamba ebyo bya boogezi. Kati n'atuma mutabani wange ampite olunaku lumu. N'atuma mutabani we amuyite olunaku lumu yasanga mulwadde. Ne mugamba sijja kugendayo okuggyako obudde nga bukedde n'aba nfunye amaanyi. N'agamba tajja kugendayo yali talina amaanyi n'agamba obudde bunaaba bukedde n'afuna amaanyi ajja genda wa chairman. Kati bwe bwakyenkeera nenenkabaatiriza n'enzijja n'ayekwatakwata n'agenda. Abatuuze nabo baliko bye boogedde ku kulumiriza Ssentebe okuba nti ayinza okuba ng'agenda mu maaso n'okukumpanya ettaka lya Namukaade. Byampuna era byewuunyisa oba oti ettaka lya Namukaade ono oba yali mu nsobi. Nkakasa nti emboozi eno gy'enaggweera tujja kuba tutegedde ekituufu. Wambye wantu ttaka kati alitalirye kati bwe buzibu tulina ne chairman twetaagaddiza abantu ettaka lyabe tulonderengawo tubeerengawo nga tulonda nga bwe tuli tuteko ne ofisi y'ekyalo. Mutyo muganyirwa mu biyumba bino ebiyumba tubiganyulwamu yabiganyulwamu fe tuganyulwamu ki ng'ekyalo ekisooka tufiirwa twalina akawunti y'ekyalo n'agirya n'agitunda twalina taapu 3 ku kyalo byebiri ku manira ziri twalina taapu 3 n'agirya ebisozi kago ng'akyaliwo n'atuwa taapu endala eri waggulu yagitunda kati wulire n'ateekawo taapu wa ewuwe kakati income atusolooza wano n'atusolooza newa ne ku mazzi agaffe gennyini gavumenti ge yatuwa kati tukyalina ki tukyalina mazzi ku kyalo tulina okugula wuwe tulina okupakinga wuwe piki zaffe ekirala tetulina wetupakinga motoka tetulina wetutigulira omusenyi ebintu byatuyisaamu bwojja n'otikula n'eddoboozi bampita kansala Ayijugu Hassani nzaliddwa wano ku kyalo okulidda wano ku kyalo nazaalibwa 1979 nazaalibwa nina emyaka 43 ntambuza bwa 44 nze nkuze nga tumanyi nti wano wetulondera era wetubadde tulondera okuva bwenzaaliddwa naye twali tukyali awo nga chairman agamba nti kino ekitundu kike kino ekitundu wetukuze tulondera yasooka okawa ofiisi bano baali batuwaawo nga nanyini w'ettaka lino nga bwolaba ettaka bwe litambula lino lyonna okuva eno paka eri wa muntu omu tuveewo waddewo nga bwe waali kubanga wano walingawo ng'abaana twazanyiranga wano ffe bino mbw ate oli afiiriddwa nga bajja wano ate okulonda nga tulondera wano kibageza chairman obudde bwalina bankundala busira n'obwannabbanja ebamukuwaga ez'amabaati DNC Daily News Channel gwe mukutu ogw'ensonga ogukutuusaako amawulire gonna ge weetaaga amawulire ag'ebyobulimi obulunzi na buli mawulire gonna agakutambuliza mu nsi ey'okumanya ekyokola kyangu nnyo subscribinga ku channel yaffe olikinge osharinge onyige n'akade aka notifications nga wano ojja kuba ofuna buli mawulire gonna ge tuteekayo otambule n'okumanya era nga otambula n'omulembe webigweredde ensonga y'ettaka eno weggweredde nga waliwo ebiragiro bye bayisizza eri Ssentebe obutabaako kyakola kyonna ku ttaka lino okutuusa nga waliwo ekisaliddwawo ekyenkomeredde. nga bwe tukkaanyiza tulinde abantu bano bakakase era baleme kuddamu kuzanyira ku kintu kyo nga kikyo kintu kyo wakigula ate baagala kiremesa mu nnaku 14 balina okugumiikiriza tukkaanye wabula era mu nnaku 14 chairman tugula ekintu kyonna wano temuteekawo eriddewo nga bwe lyali abatuuze bafune we bapaakinga abazimba bafune we bateeka building materials in case of an emergency tube tulina access road
eyinza okuyamba mu case of fire outbreaks, mu case of sickness, abatuuze bafune access ebayingiza mu mayumba gaabwe. Ekyo kye tusaba RCC kyoba otukolera. Chairperson LC1 yali apangisa wano ebirala sijja biyingiramu, naye kyensaba tusaba ebiyumba bino biveewo. Ate landlords, chairperson waffe waba landlords ataddeho option ku batuuze abadde basuza pikipiki zaabwe omwo, abate alina ettaka lyagenda obawa bwe muba musuza pikipiki zammwe, naye ng'ekkubo lisigalewo. Kyetusaba DNC Daily News Channel, subscribinga ku channel yaffe ogende maaso n'okubanga ogoberera buli nsonga yonna egenda maaso mu ggwanga. DNC Daily News Channel. Era bwe twasisinkana ne mubuuza ssebo nze ettaka eryo nalikuguzaako. Kati we yasinkana omukyala omwakyalo ndo bwe yasinkana chairman n'amubuuza ti chairman ogamba nakuguza ettaka eryo nalikuguzaako. Ebyo bya boogezi. Ye n'amugamba ebyo bya boogezi.